nga bulijjo tujja ne mukulu Siraaje ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga n'olunaku olwaleero tuzze n'ensonga ekwata ku bigenda mu maaso mu kitongole ekya traffic, ebipapula, ensimbi ezigambibwa okuba nti nno zaaliibwa n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. General Kahindo tafiire naye yavudde n'agamba nti Jim Muhwezi ne banne be baba batunka n'emisango gyabwe. Jim Muhwezi yabadde ku gimu ku mikutu gya TV ng'ayogera nti General Katumba Wamala yaba ayogera yafafagana n'ebintu bye, naye ate nga nalabyeko n'ebbaluwa Jim Muhwezi yasayininga ng'akolagana ne kampuni ye yajja wano mu ggwanga okuba nti neteekawo kamera ezo n'ebirala byonna. Sebo nsaba obuuze ku batulaba. Abatulaba mwenna abali eyo ku mukoto gwa Kwezi mbalamusizzaako nnyo ne mbagaliza ebirungi. Ettaffaali nditeekako nga mbayamba mmwe abalina ebizibu nsobola obutabimala naye at least nyambako oba okubitwala awatuufu wenkakasa nti bajja bimala. Mbeera ku 0708 702 eya WhatsApp eri 0772455229. Okay. Kale bwetu bwe tutandise ne muganda wange Siraaje Lubwama. Mukulu Siraaje Lubwama, ensonga eno gye njogeddeko eya General Kahindo tafiire okwegaana Jim Muhwezi, ate Jim Muhwezi naye neyegaana Katumba Wamala, naye ate nga waliwo empapula ezimu Jim Muhwezi n'ebbaluwa zeyawanikira nga pulezidenti ne kampuni eyajja wano. Ensonga zino zoogerako ki nga Jim Muhwezi ayinako ne denti eya ssente eza gavi? Denti ya gavi nagikavalinga. Yes. Baali ne Mukula Michael captain si captain mu magye, captain w'ennyonyi nga balimu n'owokusatu gwe nzijukira ne babakyajinga. Baleetamu n'omukyala kati yali Luwere wa mu State House naye ne bamukyajinga. Bamuyitaani oyo Saida Bumba ali mu State House akola ku bya Sinakyobe kubeeruweero Kaboyo alesi Kaboyo bamuleeta saawa 10 ekitundu ez'olweggulu ne bamukyajinga bagenda okumusomera emisango n'agyegaana n'asaba bbeeyi nga tuli mu 11 kitundu. Jjukira banka ziggaddewo zaggalangawo mangu n'afuna bbeeyi nga tasasuddeyo wadde nga tagenze mu banka. Baateekawo omuwendo nzijukira ye n'avaawo. Mukula yeyeke yatuukako eduzira kubanga bano aba Jim Muhwezi bajjanga omuntu waffe musibe. Jjukira nti ogwo gwali mulundi gwakubiri ng'agwa mu sikando bamusensalingako ne bamugoba mu ebiseera bya Nyima Wini. Akati omusango ne gugenda bwe gutyo. Emisango bwe gityo gyagenderamu abatali baludda tafu mu bukyamu ne batuuka eruzira abatalala tebaatuukayo. Yes. Baali baseka vice president yatuukayo za Kyogamu. Kuza Kyogamu. Ate za Kyogamu waliwo balemesa Dr. Wava munno okukola emirimu gye. Yes. Ne mu gino ejja number plates era bakotogedde Wava munno kubanga luli baali baagala benze zinatambuza abakungu bamumma contract. Kakati omusajja tukoledde number plate emyaka yonna ezirabika obulungi nnyo ate zino zifulabika bulungi Abanasha tebatwagazangako birungi. Simanyi kiti kye tulina mu Russia yatuwaako wano zi ifa ezikola accident zalwa na simatalo wokubiri batu emyaka gye nagenda e Congo nga tulina ebinyonyi walolabye ku nyonyi gibasindika okusindika obusindisi zinayo negisindika ne bagamba nti engine emu efudde katuli kwemu mwesiba olukuba naye nga ate temutudde mu mutto mutudde ku pipa z'amafuta bonna Barasha ne baagala okulwaniramu abayekera tufunye meeting ne Nobo Mayombo wano ku Sealing Musa Nyamwisi bagendamu wa voice ono Bemba agende president bagato oyekera bakole government nenga for Uganda tuyamba abayekera okola government mu government mu nsi endala Uganda nga yeyamba tugenda okugenda nga Bemba alina gundi state jet kwenye batuteeka mu yemigugu n'embusa Nyamwisi vice we jet ye yali awana yaffe ye Uganda
yali mugagga ddala. Kaakati bwe tutuuka mu kkubo ne batugamba nti tufunye order, twalina okuyimirira Beni ne Bunia nayongeremu abayeekera be bagende Badolite. Mailo 10 okuva kati. Tutuuka mu kkubo ne bagaana. Abayeekera ne bagaana. Tufunye order teri kuyimirira. Ko bano tulina okuyimirira. Temutwala muntu waffe yitamanyi. Ne beesongamu emmundu. Famawire tutudde ku pipa. Muli mu bbanga mu nnyonyi. Bakokinze mu bbanga etambula. Nalina mu photographer yali wa gundi wa sports ne munyagayo nga kisabye na mukama wange Charles Onyango bamuyitanga Eddie Chiko. Wamujja Zaire. Mutwala era atandika okaba nayenze ebidomola byange na birisaba byali muwala gye bakikize. Mugamba okabira bidomola nga tugenda kufa. Esasi limu lyali litwokya. Pilot mu China omulasha najja n'abeegayira bakiri bamale okukaba lyoke balwane nga tebakkiriza. Naddayo n'akomawo ogwokusanaga kaakati tusazeewo bwekuba kufa tukatugenda tutomera olusozi luno tufiire okwo ng'olusozi tubulaba luvaamu omukka omuddugavu. Kati ennyonyi bwe yagenda erusembera katwala ogubadde omukka gufuuse muliro. Ate netugaa kati ate tugenda kufa. Omuchina omulasha asazeewo. Okufa kumanya kutiibwa ab'emmundu bakkiriza ne baziwaayo. Bano baleme kusomera lusozi. Ne bakakkana. Ne baziwaayo nga bikajjo basibye na layini. Oli n'aziggalirayo ne tugwa e Badolite. Beni tetwayimirirawo. Nga basaddewo kapeti eyaniriza omukulu ne President Bemba waali abayeekera ne batuvuga okuvuanga wano n'emukono. Twasibira. President ne bamutwala mu suit sife ne batwala eyo. President ani olwo? Musa Nyamusi, Vice President Nyamusi. Kati ffe ne batwala awantu nga tulina buli lumu gye batuwadde nga kuliko mufaliso na gundi na piro nga temuli suuka tekuli bulangiti netwekalakaasa tuzireyo eri natugamba babisibiddemu mujja kusula ntugaa katusule mu moto naye tuwaayo okusula mu hoteri twakizula luvannyuma nti embeera yaayo ey'obudde kireeba nkambwe sana gwaka nnyo twanaaba emirundi 3 nga weetekako akasaati konna otuyana nnyo tetwaddamu kusaba suuka enkeera bwe baateesa Musa ne bamumma oba voice ne bamufuula simanyiko oba mutabaganya n'anyiiga n'alwala ennaku 3 ne tugenda tulambula abayeekera beeyo noga nti tuyamba omusajja Bemba tuyisa buyuyi aga tumufaayo nja naye nga talina bajaasi bamumala n'asalawo tugende tulambuleko ennyumba ya Mobutu eyali mu Golodi. Abanyarwanda gye banyaga naye nga mulimu basement yabanemu okumenya. Mobutu bamutwala Ddakimba na. Kati twavaawo ne tulinnya eryato nga tumanyi tulaga tutuuka mu nnyanja wakati batugamba tugenda Central African Republic. Ku mazzi jjukire eno tetwasiibudde tuvudde mu nsi endala ate tugenda mu nsi endala. Nga mwali ku kaseera kazibu nnyo. Ekyatutaasa lyato kufa. Lyafiira mu nnyanja. Ne tubeeramu ne tusulamu bano abanywi basobola ennanga. Ne tukomawo Musa bwe yadda yagenda South Africa ne yegatta ku President Kabila n'amuwa Minister of Foreign Affairs. Yadda mu ebyo. Kati mune ebyobuyeekera alina side kimanya ajja kuba mu bisavu wasenga bakola ki. Era gyali mu government. Kati nkuzaayo ku Mulasha nti ebintu byatuwa otafiira yabivulumirira dda digital number plate ng'agamba teziraga. Abantu abamanyi number plate abakolagana ne Gordon wava muno bagamba nti ezo tezirina kyeziraba. Tezirina wadde. Ne bwe kiba kiki ne Maria Nsimbi. Kati project yali ya Muhwezi nga ate Minister wa Internal Affairs yagikuba. Nasindika n'abapoliisi bange ne bazuula eri nga tezibalina kyezakola eri kyekimu na zino zikamera kati zibakola ki zibaleeta okola jaamu. Nga jaamu awali ebitaalo omusirikale ate akuyimiriza n'agamba muyimire zino ziyitewo. Kati ate ekitala tekiraba mu poliisi kiraba kirikodinga bwe yayimiridde namba plate olabirawo message ku simu nga bagamba sasula fine bw'osuuka ennaku 3 ziba zidabolinze. President ali mu kalulu ne waba ayagala nnyo ssente ezo sente zasobola okulya. Olw'ensonga abantu baadde basazeewo bateeke emmotoka zaabwe ewaka ne babodaboda babadde bakuba fine nga baali bamanyi byabo agenda okulaba ku message kuliko olina okusasula emitwalo 6 fine eri wakati wa 10 ne 6 ku bodaboda. Mu nnaku nnyo ezasooka
abantu baali batuuse miliyoni 2 omuntu omu kati emmotoka gye bakuweeredde ku bbanja Katonda amalayo okugimalayo olina okusasulirako ebipapula biri sente za fine tosobola kufuna number plate nga okyalina fine ezo ezaki kati Muhoozi najja n'atweetinga n'agamba gwe Katumba agambye biyimirire ogamba otya biyimirire oli kipapularity olwokuba abantu bakaabye designing nga n'okudesign ngolo Muhoozi yagamba gye enkeera taata we Muhwezi oba Muhoozi jeno CDF president n'agamba nti nze ebintu nabitegeera nebye fine bonyabonya abantu sibyagala mubisazeemu kati bano bawa mwezi Museveni agamba tabyagala ate awadde ono abyagala agenda abulirize mu Russia kyendowooza asobola okubaamu amagezi amalungi neyekwata kwotafiire kwotafiire ate abasajja be bakola ki babuuliriza ne bazuula nga ne kampuni teriiyo neri terina we wali ekozeeko kati ekyo kyo abatakisi bajja kubona bebakubye biyinza obutadda balina zisasula enkadde naye kati wano abayimiridde n'abatrafiki baadde bawadde okulya olwaba bagenda kusaba 60,000 abadde awo 5 enguzi oyongerako kubanga ziri sente ziba nyingi so traffic okugiregulatinga balina okuleeta etteeka nga beebuuzizza ku bakozesa enguudo naffe tetwagala abantu baffe ne gavumenti eyagala baffe naye ate okubalemesa okukola n'okuba kuba fayini ey'ekibbi kitegeeza omusaabaze bajja mwongeza sente nasobola okugyayo sente za mukama we kuba enguudo za binnya si ze ziri zogamba nti ojja kukola bwoti ate kati walabye nti ennaku 3 ezasooka nga n'aba Entebbe expressway bavunga speed ya 3 nga buli muntu ali mu kutya tamanyi kiddako naye oluguudo baalugyako ne taxi naddala eno okuva Munyonyo paka ekajaza tewaliwo taxi way parking nga motoka zigenda speed kasita omanya nti ogenda kuyisa deeri oddeyo terere ku lulwo bweba efudde dakusaidi eno bakuyoolewo kati ekyo nekiba nga kireese obwezigolo mu ntambula. Jim Muhwezi omumanyiiko ki kubanga ensi emumanyidde mu bintu bya buvuyo na kubba bannayuganda gwe history wo mumanyiiko abadde mwerufu nga Kahindo Tafiri bwabadde atambula mu bulamu bw'ensi eno kati bw'ogamba obwerufu simanyi kyotegeeza Jeti mwebaze ng'afa waliwo ebigambibwa nti diiru baagirimu ne Muhwezi eyamussa mu nnyonyi eya Gold e Congo naye saafuna bukakafu naye nakiwulira naye nfuna circumstantial evidence nti bwe tuziika Jeti nze omu ku wamawulire nzekka eyaziika Jeti n'ensonga nagikubuulira Jeti yali muto wa Kazini Jeti press conference nali nkyagendako nabuuzanga Museveni lwaki otuuzizza Salimu Segundi mulirwana wange Kano Beeri yali Kano naye we yalwalira n'afa baali bamuwadde nga brigade ku katebe musajja nakavalinngako naye North eyo nga mulwanyi mulungi abantu bamwagala eri abakomanda baagalwa mu field naye n'atanziramu ne muddamu okubira nga nti omuyita otya ne ngamba mulirwana wange ate ye muntu akolagana n'abantu oyo Kano Beeri yampaabirako ku LC1 tinina bye namwogeddeko ku CBS era ne baŋŋamba ŋŋende mu kooti ye LC1 ogw'okwonoona erinnya lya Kano Beeri. Mu kiseera ekyo tewali ssentebe wa LC wano saali nali kansala ne ŋŋamba nti omusango nguwulidde ne sibukkiriza tesigenda guwoza guno omusango munene gusaana kooti nnene kwonoona erinnya malicious damage teguwozesebwa LC1 chairman Sebina Robert nanga nti kati yagala kukyawagana na mulirwanaawo ne mugamba wuuyo mubuuze nawangula wana twawangula akalulu ne Mabikke abasirikale be ne batukubamu amasasi ngenda kusimba ne mbyogera ne bangamba bagenda kunkwata ngamba ati nzirukire waliwo ensula mpita wuwe era ne mbayitako nga banyiivu bwe bati enkeera ne babayoola abasinga ne batwala emakindi naye twatula ne mugamba bino bya bufuzi ebintu bibabbye bisasule ffe tugyeyo omusanga abasirikale esipoti bo bakole ki awo beero ne tubeera nga tukwatagana
akalulu akasooka teyakampa era y'omu ku bannwanyisa mu kalulu akasooka kubanga bwasookawo tumusiime nga munywanyi we kampeyini bazikoleranga we mu kikomera nga mulimu Mulagwe nga mulimu Profesa Semakula nga mulimu abantu nga 5 ne Mabike nga talina ssente nga tutuma ababodaboda ne batutimira eri amafuta ewabbeewo ne tugateeka mu benzi ya Sebaggala ne gaggwamu ne tugisindisa bigere ne kadodi nga tulaga abantu nti tumwagala nnyo kumbe amafuta gakoze gaweddemu akati lumu tumukunde n'antumira Seeka bamuyita Abdusalaam ewange awaka Abdusalaam yampa omukyala muyinamu abaana 3 najja kusaba mukaga nakona wayi tuli mu kampeni wakati nkwagala ngeggulo limu batukubye kagulu n'edi awo ne katatu tukwasa basirikale bitutamanya gye baava nenkubira beewo n'atakwata simu ngenda ku police ngenda okudda nga bayoddeko abamu kati omusirikale n'angamba Seeka n'angamba nze mukoddomi wo gwe yingira mu kisenge oli muko ngenda okola aze ne captain emugaa ate ono nti alina mutawaana tuzze kulabako tumukunde yatutumye wano agambye ayagala ku pologulaamu ze z'ogendako kusimba toyogera ku linnya tumusimbe kuba kimanyi gwe campaign manager wa Mabiki tulekera akaluto nemugaa nti lwaki akikola naga tuwadde n'emitwalo 5 bukiza 5 gasigaddeyo mbagamba muzimpe mbawa akalulu nobaga nti muzimpe zo temugenda nazo tetulina bukakafundi ojja katuwa ne bwokatuwa bwotutira ku radio busufu CBS Simba ne bagamba zinemye olulimi lwange lukola ki luseerera ati bonerowooza n'atuyita bwe naddayo ku Lwomukaaga ne bakuba bubi nnyo baganda ozo no mulalu ne banvaako kati olw'okuba namunyiiza yandi campaigning nga teyampa nakaki nakalulu kati webijja ebya Museveni okugamba nti omutuuzizza ku ntebe ebbanga ddene wampaabira ku LC nebagamba kale tubawadde wiiki 2 muri consiling mukomewo wano olunaku z'omwezi bwezi nemugazi sirina simuwalana yampitako ku pate ye yamuwala we neŋŋenda namuyita ku pate yange teyajja ani atayagala munne bwanampita tujja kutuula watampite wali wabula olunaku lumu nampita nekwata omwemba lisanga mulirwana waabwe yamuzimbira n'ennyumba netugendayo nga nfunye recording za CBS nga mulwanirira bamuwe ekifo atudde nnyo katebe emyaka olwo gyali egi naye yafa atuddeko 8 bibamulanga bivu ate wa Salimu Sale nga Salimu Sale bw'omunyiiza ewa Museveni oyinza obutayita kituufu era oluvannyuma bamuwa obwa Commander Reserve Forces Buganda Region nga deputy we Jeti mwebaze nga batuula Mmengo awo ngende wa Jeti mugamba Ssebo nalabye abasirikale baffe abajaasi e Congo Ebeni Bunia naga nti bali awo kane ne badoli tebaatuuka biwandiike nkukuba embooko zo era nabiwandiika nagamba nkeera nga katabo kafulumye nti omukulu yansuubiza embooko neningiza nga ku geeti nzirina olabe bwe zigenda okugira wayitawo ennaku nya sirina kyendaba nempita ku ofiisi ye nga nningiriza nga nabataliimu nengenda mbuuza Beero mulirwana mu deputy we yalaga ogamba teyafudde nemugamba ekiki yafudde ki nkulimba njogera n'awamawulire gyali kati ekyo kunze statement esooka ngenda mu njuba Times mbagamba omusajja yafudde nagamba buuza Stephen Kavuma kakati eyo nga tetugenze eyo nnyo wano ennyonyi ddala kituufu yagwa oba bapanga bupanzi Jeti mwebaze ne bamutta nga baline batusuubiza lipooti byenkubuulira kubanga gwo mukubaziika Jeti mwebaze naziika era oluguudo olugenda ku Limbo kuba siri na Limbo tewaliwo mu nfu mulala yeke yasookawo batema miti ne baleeta tractor n'esenda nekuba netusangayo entaana nejjula amazzi ne basooka kusima mu mazzi teyali nzimbe ekesi ne bagibikako ya Jeti omulambo tetwagulabako yali asabisa yali General Salimu Sale ng'akutte Bayibuli yali amuli ku lugendo yali First Son General Salimu Sale katenti kano akabana nze ow'okusatu yabaliko
nga twegamye enkuba. Gwe wafuna otya omukisa okutuuka? Ate natuukayo nga ngenze kukakasa omusajja afudde ansuubiza embo oba mulamu. Era ne senda nsaba Ndugwa Ssemakula yali news chief editor wange. Ngamba nkuwadde ku zange. Jim Muhwezi ne bamwogerako ebirungi byerere nkuzaayo ku Jeti mwebaza gwe bayogerako ba Jim Muhwezi. Jim Muhwezi boogera ku Jeti. Jim Muhwezi naye yayogera Yaliwo praising yaliwo mu kuziika. Nga naye nfunye amawulire nti byali bya Golodi naye yalimu. Kyesirinaako buki bukakafu. Akati tuvaayo ffenna engatto nga tuziggyemu tetusobola kutambula paka emmotoka ezimu zaasulayo. Ne mumulekayo. Nga Sala agambye wano bagenda okuziikwa nga abazira. Teziikwangayo n'omu abazira babiri balaba wali Kololo. W'obulenzi eyo sisobola nakumanyayo okujjako nga ntuuseewo ne ndabawo. Bamuziika w'obulenzi mu kibira wakati. Mukazi we teyamuziikako, akazine teyamuziikako, abooluga twaliwo bajaasi n'abakungu mu ministry. Eyali omukungu mu ministry yali Jim Muhwezi. Kati ekyokubiri kyemumanyiiko nti alina business embalala hoteli nagisulamuko ya Jim Muhwezi. Ekyokusatu kyemumanyiiko mukazi we yagamba ayinanga share mu BMK era bwe yafa bagamba nti BMK share zisinga zize ekyo simanyi we kyakoma. Ekyokuna kyemumanyiiko yasensalingibwa. Kiki ekyamusensalingisa? Yalina byeyakola Jim gundi wini byanyima n'amukola kijja kukijjukira ne bamugoba mu parliament. Si bya ssente za gavi? Za gavi bamutwala mu kooti naye yali yasensalingibwa nga bamuzizabuza na ogwo musango n'aguwona. Gwe basingisa yekka yali mukula n'asaavinga yakabanga. Ate mukula nga yali junior minister ate nga yali senior minister. Nakugambye bw'ova wakyamu nga tova mu China ebizibu ebimu obifuna bwotyo ne gundi bwatyo byebifuna baali baseka Bukenya. Era bw'avaayo twamuwerekera n'akubalaala ekakiri n'agamba nvuddeyo mwebale kunsabira naye nkyali ku struggle. President Museveni akalulu katuusa ayagala agenda amunoonyeze n'agamba President totawaana nti sigenda kukuba eno laali naye yazikuba. Yali tayagala ddusu lya President Museveni kwolwo okumubuleesinga ng'alaba likaawa. Era yagwa bamuwangula. Galabuzi yamuwangula. So ekyo Muhwezi ekyo kyemumanyiika akomyewo atandikidde ku skando ya nama. Ate munnange olaba ku nsonga ya gundi ne muzino mwali sokonendeko olaba ku nsonga ya Kyogamu eyo. Kayindo Tafiire y'omu ku be baayita batandika okuteekateeka Kyogamu. Naye bwe nali ne mukulu Tamale Mirundi yagamba nti Kayindo Tafiire bwe yatuukayo n'alaba ssente President Museveni yali atadde ku Kyogamu n'aga nti ezo ssente ako katego ka president tezijja kuliika. Bw'era ye teyaddayo Kayindo Tafiire era abaazirya baalugwamu teyabiddamu okugyako abatono ennyo abaageziwala naye baalugwamu. Naye Kyogamu of course yajjanga bwali we yajjiranga ndi ne Kalungi 27 twalina Kalungi e Makindi. Twafuna omukisa twafunanga abazungu ne batuwa emitigi twasimba ku Salama Road, tusimba ku Lukuli Road, Salama Road, Gaba Road. Tetwalina ssente naye twafuna emiti. Ekizibu kye twafuna ekatwe waaliwo coffin nawali ensambya ku sharing awo nga ku barracks ya police nga temwenawe musimbawo miti nga batulewadde order tugyewo coffin abantu abo bonna Queen talaba ku bafu. Netubagamba Queen ewaabwe teri bafa. Netulongoosa bulongoosa kifo netubakuŋŋaanyiza eno wansi ku sharing. Ne bateekawo ebintu byabwe birungi n'abeekatwe ne tubalongoosa era Queen bwe yajja ayitawo bulungi. Kati baabagobawo awo bagiwa kaali abatwala eyo mu ntobazi eyo Salama ettaka ne balitemaatema ne baligabana lyali ly'abazzukulu ba Chwa ne ligendako mu Uganda Railway Corporation ne ligendako Sala Kolata n'alikyusa kati ne bayitemamu futi 10 n'empulira kuliko ya First Son baali bawaddeko university. Kuno kuli kakalina ka General Muhoozi akawanva akakali opposite ne Toto bwe bawaayiriza simanyi. Kati university y'abasiraamu baali bagiwaddeko Poloneganda yali emaze okufuna ettaka netalitwala. Abo abasenda kiro ab'ebizimbe ne bavaawo. Kati ne poliisi eri mu lugendo awo ensambya baagala kufuna bagiteeka nga luzira prison bweri mu lugendo. Kati no bafunye ba investor bagenda ku poliisi awo. Investor bobo yabavaawo. Investor babula nga n'eri enaggulu lye twamenyako amayumba nga tugenda kuyizimba satellite city
likyali awo litudde Betty Kamya yatugamba nti satellite city bagenda ebyo byayingiramu si Betty Kamya yekka ne Mr. Nabakoba yabiyingiramu buli muntu yayingiramu buli muntu balina kye bamuwayiza kye yakola naye basically baali babasuubiza satellite city kati njiwulira bagala giteeka mu buziga bugagga simanyi bwogoba bagagga buziga mboteekawo satellite city tali ba customer ina population lwaki tebagizimba kati ne bawaaba abantu abo bawaaba musango nagukolako waliwo omusajja bamuyita Isaabiye ne bawaaba musango ne bagufutyanka nagala tujja basasula tebabasasula naggulu ne Nakawa zaali za low income ngaga tujja bawa nga tuzimbye kati okakana baali gabana omuntu aliko nga investor w'amaanyi yagakaani agenda kuteekawo eddwaliro naye bw'ogendayo osanga bonna batemamu awatali wagabane waliwo ensiko tewaliwo tafaali lyonna lya satellite city naye ng'abantu babamenye pulezidenti bamufera ku bintu ebyo ne Kagimu yamusuubizako satellite city emukono n'agenda n'asimba n'ejjinja era satellite city emukono tetugenda ne tulabirayo emmotoka ez'empaka baali basuubiza satellite city ekibuye nayo neefa Museveni abamufera bangi eseeta bagulawo amazzi ga national water nga tegabangawo baleeta ekimotoka ne bakisimba emmanju ekitanka ne bateekawo taapu n'asumulula bwayavaawo ne kivaawo PDM bamuferako awo ku bbiri n'abawa ceeke nga bapangisiza bupangisa kifu bajja okulambuula be bawadde ssente pulezidenti byawadde natali wekatwe waliwo omwami Kayima kira okutaka enkofiira babawa ebyuma awo kati abaana bakaayana nti tetukyabirabako kati ye buli yafuna wamuferera naddala ku PDM kati yagenda ebusiya nebamulaga ente zino omusajja amaze akozeseza simanyi sente bwezi ti kati ekiraalo kiikyo naye ente nga zirwana olulwana Museveni n'alabuka pulezidenti n'agamba nze ndi mulaalo ente ezirwana bwezityo tezivudde mu kiraalo kimu ntewako omuzijje walala kati buli emu era nga bwolaba embwa bwe zisinkana nezirwanagana ne pusi zirwana so bagenda okumaliriza nga Jim Muhwezi skandeni tegenda kugasa ggwanga byonna era ejja kufiirawo nga gavu bwe yafiiramu number plate bwe zafiiramu kuba gundi Kahinda yagamba nti wakiri wava tumuteekemu ssente asobola okukola tekinologi amodifyinge bw'otaguluminga gwe oyagala bubu by Uganda Uganda by Uganda lwaki oleka Sembule n'afa n'otamuwa ssente nkati okugula amabaati wa Sembule okola order n'omala ebbanga tokoze eki yali atandise n'okukola rediyo senga bamuteekamu ssente senga akola ki senga bateeka mu kigguno ne batamusuula senga bagundi eyo yali atandise n'okukola olw'omukaaga yatandika okukola olw'omukaaga nga ne banka gigalawo 12 kyebagezezaako okutumbula ye posta nagiwudde yafuuse banka etambuza abantu naye ebitongole byokka bitono obibalira ku ngalo ebirwanyi ne bisurviving ate ne bibeerawo nnyo nga New Vision ebeerawo ku lwayo yadde batundamu shares national water temuli shares naye at least olaba ngegezaako okujjako bakuteyo enginiyo omuwawa nga fraudulent naye gundi ono Silver akoze asinzeeko munne gwe yasikira kakati okukola nti amazzi ogazuula ate kibakola ekyettima nti abamagye tebagasasula abapoliisi tebagasasula ab'emulago tebagasasula waliwo basalako mulago naye osalako mulago oba tosse busiima abantu bo basebo nabo tebalina kyakukola bali ku mabanja tobawa ssente bafuna ssente okusinga mu NGO nazine ziba wano entono niye babatulugunyiza ekitongole kyandibadde kiyambwa tekifaanano ky'amasannyalaze Kayindo tafiire ki ekimufuula ow'enjawulo obutenyigiranyigira mu bintu ebyo by'obubbibbi Kayindo tafiire ali smart toyinza muyita hole kuba ozze osoma amawulire bamutaddeko faamu y'egindi agitwala eyegindi eno gye yatwala yabeerako minisita wa lands bamugamba atunze ettaka lyonna erya gavumenti ebutabika kumpi ayagala kulimalawo naye tomusobola Kayindo tafiire alina amagezi agamanya omuntu wa wansi okutuuka ku wa waggulu era we baali batematemamu erosi zino mu bukyamu twamuwandiikira n'atuwandiikira ati tetulina na sente zikola erosi mpya ate zino bazitemeramu ki nga bazitemyetemye baaladisi bazitematemamu emu bagitumye Museveni ndala simanyi biki ebukaseriye ya Museveni musango
Sserunjojo n'aguwaba ne tugusinga bazitema mu bukyamu ne bamulirira baddamu okulonda ne bazizaawo n'agenda waaba bamulabamu nalaba ate zisigadde bunakati zikyalinga buzaali zi Museveni kaakati otafiire abakozi oba boogera bituufu oba teboogera zikuba na story nagikolako ngenda mbuuza abakozi mu landisi nembuuza abakozi abaali butabika nagamba omusajja oyo ye musajja atava mu ofiisi nga nayera olujja tamuwadde kasente ekituufu kati oyo agenda kulumiriza kubanga nange nagendako ewuwe twali tutte ku balcony najjayo wallet nagamba nti kukozi abaganda mugamba mutya olugendo enjala terudda nanzigiramu akantu nakampa tafiire talina kyatayagala abantu abaagala naye ewaabwe gyava lwakuba bamusonenkereza kapiteeni n'amuwangula olwo yatama nabeera ng'enjuki pulezidenti ayagala omugoba naga nti tojja kungoba nja kukolawo akatiisa twajja ffenna tugenda ffenna era ye minisita yekka awangadde mu bisanja ate neeri emikolo gyabwe agyenyigiramu egy'obuwangwa byonna lumba embaga alabika oba amanyiiko n'ebyobulogo waliwo bwe yagenda ku mukolo enkuba n'ebindabinda nebagamba era luno omukolo gukoze eki nemugamba otafiire nti waliwo omusajja obulogo enkuba muli eyo nagamba mutwale empankoni mumuleete babuleetera mu bigere obulogo enkuba nebugamba mutatu wa nnyama yaffe namange wali bbali teri kukola nga nimunezaaya nti emmotoka yebalese nti tujja kutambula nebabuwa kyebwagala katonda nayamba enkuba netatonya bwe nebwewaana eddogo kati olaba nti ali down to earth ebyobuwangwa abikkiririzaamu wekiba mazima akikkiriza waliwo yatuuka ku ttaka eryo lyagaa nti naga nti eryo ndizikiriza eryo si lyange kakati ye muntu amanyi nti Uganda ejja kubaawo ebeerewo n'enkya ate bo bagivuemu wasigarewo abalala olaba yalwana naga nti twajja wano kununula tufugeko tulekere n'abalala bafuge tetwajja wano kuleeta musika mutabani wo ye muntu asobola okwogera ekigambo ekyo yakyogera direct eri pulezidenti minisita teri mulala asobola kyogera era na bino bibawadde omukulu okugenda Russia teri asobola Katumba tasobola kuvaayo namuga kino kikyamu yadde muhwezi talaba nga bagira kasita president yaga nti kino kikole amanyi ye muntu atajja kulyanguzi otafire mutabani ewe tajja muli amulukwe tajja kulyanguzi ajja kuwogeranga ate ye ayagala omusolo gwo gubeere wali atagwagala kati abo balina okubalansinga ate nga mu ndagaano zaabwe omusolo mweguli nesi mungi nga guno gubakola ki gwebasaba kasindo otafire ekyayogera nti kampuni eyo teriiyo gundi agireeta ku diiruze gimuhwezi ekitegeeza gimuhwezi si mwoyo gwa ggwanga yagubeeramu ddi yagubaddemu juzi we yagambye mba muwa akalulu akasembayo tadda anti yategedde nti ne President Museveni kyekisanja ekisembayo ani akugambye kyawandiikibwawa nga tugyeko age limit ne term limit ani agamba Museveni waba atambula tajja kufuna kalulu tajja kulonja kalulu ojja kulaba nga twakamala nga yakamala okulayira nga wajjawo namyalo omulala 231 Museveni tava ku main naye tajja si main naye lwakuba opposition ya luno express highway opposition ya luno nafu nnyo singa tebadde nafu nnyo ate muzeeyi yanimuyisiza bubi nnyo singa ebadde yabeesige naye eno eringa ate esindikiriza president adde mu kibalo ali comfortable nnyo olaba talina na buzibu bwonna bwafunye tabulaba obuzibu bwalina kati bw'abantu kampu bwetemamu eno kampu gundi kati olaba yabusoga tulina yamaama neyamulamu ezo bbiri ekintu kyokka kyali tusobola okukola alina okukkiriza amonge agabe sente kuba zirina bw'atazigaba bano abadde bazisuubira batiimu mulamu bajja kunyiiga bwamala ozibajjako n'azibawa banatuuka wali nga baleeta etteeka tewali muntu abeera mu ofiisi ya sipiika atakkirizibwa kubeera mu seeke ani gwali olabye wa sipiika abaliyo Kadaga teyali mu seeke ng'atali sipiika yali sipiika naye kino bajja kikolera Kadaga kumusevinga kuba otamusevinga akalulu nga 221 mie Busoga
ate Webukedde yatasobola kakunoonyeza Webukedde ino yafumbirwayo talina maanyi n'abebusoga tebamwagala balinayo abantu olwa abantu butonotono kaakati ye Gen. Katumba Wamala bagambye yaguze ebidyeri simanya ani abikozesa ne bagamba Jim Muhwezi yaguze apartment awo egindi Kampala ezono mukase yali owa insurance ne bagamba ne Kikyoncho naye yaguze amayumba ate n'agateeka mu mannya g'omuntu omulala. Of course abantu abagula amayumba tebagateeka mukaabo era ekintu kyokka ekyangu ky'okuteekamu ssente nziba ettaka na bizimbe banka ziba questionable. Ekyokubiri Katumba ne Kajina Alan waliwo ssente webagirawo UNRA waliwo biliyoni 7 ezalina okuweebwa mukyala Saala Kizito yali mukyala Nyakaana former mayor Kampala awo olaba wali ku Centenary Park balwanirawo ne Jennifer Musisi Ameria najja okutaasa ne bamwambulirawo nga Betty Kamya minisita wa Kampala ne tukola story ne Museveni n'abatuuza oyo Saala taata we Kizito yalina contribution nene gye yakola mu kulwana ono Jennifer Musisi manyi bwe yajja naye yajjanga superstar kakati n'abatuuza n'abagamba Saala asigazeewo ettaka national water ejjeko eryayo era yateekawo ebyayo UNRA ekole eyiseewo ekkubo flyover ne ab'amasanyalaze bayiseewo layini erisigalawo alikozese Saala Kizito mu bugezi bwe n'agobayo kyapa nga bano tebakimanyi kuba Sebaana yamuwaawaawo wali wabeerawo mpuku zijjukira walingawo nsiko Afrikaana yokka yali waggulu kaakati ne Saala mbu ne Nyakaana ateekawo akazimbe batandika okwaga okukopesa ninawe ebyo ate ne baawukana Saala n'atalaka Nyakaana n'afuna omusiraamu. Lwaki yamutalaka? Ebyo byabwe byamaka. Kaakati ssente ezo bwe zijja bano ne bakola biliyoni 7 nga bagalamu 7 6 lugende mu bakulu. Lwe lutalo olujja okulaba mulimu erinnya lya Katumba sinnaba kufuna details, mulimu erinnya lya Kajina, mulimu erinnya lya n'abakungu abalala 3 nga baagala kutematema ono bamuweeko ensa. Naye ayimiridde Masajja takkiriza. Ne biliyoni 7 zimanyi kye zitegeeza gwe? Nzimanyi. Nga zigenda mu trillion. Sandile ogedde kuba mbadde sinnatuusa. Naye yamu okuyamba abantu abanyigirizibwa. Kaakati ssente ezo zaafuluma ddi? Tezinaweebwayo, ziri mu process. Eziweebwayo. Ne meka ziyinza okugwerewa president nga yazisazeewo. Ekitegeeza Gen. Katumba Wamala akasente abadde akalya ebbanga lyonna. Simanyi kugambye nti mpuliramu erinnya. Oba ne kuno okumukuba amasasi kwali kwekuusa ku bintu bino ebijja bibeerawo mu ngeri ey'enjawulo. Ekyamasasi lipooti yafuluma naye n'omusango tegunnaba kuggwa. Ate lipooti yafunira n'egenderamu n'ebisago by'abamu ku bapoliisi. So ekyo kijja kujja nga omusango tuuse naye ekirungi Katonda yamubikako obusawo ekibiina atwala muwala we gwe yali omu ku be yali ayagala ekimuyigiriza ensi Katonda weyamuyayo omukisa ogw'enjawulo yawandiiseeyo ekitabo ekikwata ku bulamu nakamuwandiikira WhatsApp bbiri akimpeeko nsomemu naye tannakiteeka ku Aristotle bookshop kukisoma. Mukulu Siraji twalabako mukulu Rukutana ng'alemesa bamugemereiro genda eri ejingi n'agamba nti woba olemeddwa genda ewa Paapa, oba togezi wa Paapa genda ewa Museveni, oba togezi wa Museveni genda mu ggulu. Kati Rukutana ye musajja atakyali w'amaanyi. Juzi baamulaga ng'agamba nti yazaala abaana bayitirivu nnyo naye akati embeera yamukwatako naye tadda mu byabufuzi ali awo. Bano
bajjeno Katumba Wamala bo tebasuubirayo bajje mu hwezi nti basobola nabo kugwa mu mbeera eya Rukutana yagamba Catherine bamugemerera agende mu ggulu bagende wa Museveni. Anti buli mbwana olunaku lwayo Rukutana lawyer mutendeke nnyo. Yes. Temba ze zabeerangawo nga ku hoteli ya Sudeyo ya Karim kwikotori atanagenda mu byabufuzi bamuwangula alina message yakola ne bakuba omuntu ne basibira mu kooti ku musango gwa Katanga ikosaidi era representing a family emu guno gw'obutemu kati weyayogerera awo ng'alaba ye super minister ng'owakabi nnyo si akabi ne mu center alina n'abakyala musiraamu alina asuka n'abasiraamu alina abasuka mu b'obusiraamu boogerako awassa buli bbanga gwayakikola nga bali bannabbi abasooka kaakati weyayogerera n'oyo gaze naliyo mu komiti gundi n'asirika nemugamba ezo zenkonge zogenda okusisinkana Catherine gwogamba twayogeranga nali siri accredited ku coveringa petition ye gundi ye nga tebansindikayo naye olukolagana gye nalina yansanga eyo kulumba erukulina nga gwe ngati wakavalinga lukwago n'okavalinga gundi naye wano sikulaba yinula nemugamba tebansindika yajjanga okavalinge era gye abasirikale ne baŋŋaana tetukulabako ku lisiti nentuula wali nensindika WhatsApp natuma abasirikale bankini tebaddamu kumbuuza nga nyingira buyingizi sirina gwe ndipotingira byange bya consumption ne program gye nali nina singa gwe mulamuzi ku BBS kaakati n'atuuka ekiseera ekyo kyokka si kyekizibu kiyafuna ng'alina okugenda ebbiina ne mugamba eyo nno eriya omuntu asulayo tojja kugendayo n'agamba olimbaani ndisadudi kugendayo nemuganze siriimu sijja kukavali tebamugoba yorukutana lwe yamugoba bamugwana okuyingira mu nju poloti emu yaliko emivuyo ng'ani agirimu namumubuulira luvannyuma naye teyali munnayuganda yali webweru yali ku muliraano Kenya tutanzaire Rwanda naye era bamugjamu eri baali bamwetaaga naye ng'eno waali bamugjamu bamukkiriza n'agenda akola ki abiraba so bamugemerere namukavalinga nanyamba okumanya obubbi bw'ettaka nange nemuyamba kuba nina cases namuweerezanga nga nfunye bw'obeera ku mpewo n'ogamba nyambira bwereere abantu bajja n'ebizibu byabwe ne bakola ki kati ate b'osanga baba banene ababirimu olina kubeera so brave okukikolako omu yajja n'angamba munange nze banyazeeko ettaka lyange naye abalinyazeeko ba Centenary Bank naye nga Centenary Bank director wa BBS nga story eyo giyisa otya nga tolina bw'ogiyisa balanga nti sebo nze nagula Museveni yagula eyo ettaka president n'akola ki n'alingirira mu lyange nemugamba olina epapula ntimbirina nemuleeta ku mpewo nagikuba emirundi 3 ena president n'alagira bagende bali nebamusasula kati waliwo erya Diana amu ku batabani ba president Museveni bamuguzizaawo ka eka nabayingira mu futi eka nga 3 ya mukazi kazi bangambye jangu omuyambi ngamba ngende mu first family era naye ate bwe mba neewaayo ngenda kutunula ku bipapula olabe ndabe engeri gye ntuwa ku first daughter engeri gya ayinza okuba nga naye bamulimba nga bayamba birungi nkitegeera ne bakola ki bamuyambe kale njagala osibula abatulaba tukyalina bingi Katonda ebbanga lyanaamala nga atulese okumalayo ebitole by'emmere byaffe